Yansanga bawala mbakoye nga bankoze ebibi nkitadde nga ne bw'omwenyeza sikusembeza. Owange teyayogeza kimama olwo nantengula omutima kasiisiramu ensula namuyita n'alaba bambi laba namusembeza mu kifuba wakiri awuliriza omutima ebigambo bye yakozesa byanzikakkanya naye namugambako bitono ndabe oba mwesigwa neeyabye yange yengula era kati nswala munnange ne bunnyonyogera amaziga ganjika ebintu bingi binnuma naye ekisinga okunnuma yaŋŋamba nti yali anjagala so yali alimba laba gyona mikwano gye yali agigamba mbuno muswaza buli kye yandabako kyonna yakinyumyako Nesigaani ye abantu bonna balimba kale nakwagala nnyo nga ne bwenkulekera nzira gy'oli kati wakijja ku kibebi nze atalina tabu gy'ali yandindese naye ebyama byange nakumba. Alright, Kachumbari TV mugamba mutya me your boy MC Prince Ivo kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo abatulabira ku mikutu emirala nga Kyamuka TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo tuli waneeno n'omusajja alina oluyimba olumenye intaneti olumenye TikTok buli wootambuza bw'oti scrollinga bbiri bw'otagwa ku Arsenal odda ku Robart Rota neebuuza lwaki Nesigaani kituufu oluyimba luviira ddala ku mutima oba ng'abayimbi bwe balaba ebintu ne babiyimbako ensonga ezo zonna tugenda zimanya bwe wabeera nga ddala kituufu luliva ku mutima yafunayo omulala agumendinga ne gutereera awo wennyini we tuli ogamba otya Gyendi muzeeyi ogamba otya papa? Obulamu bugamba obulamu bulungi ogamba otya? Abantu bagenda kugamba nnimba si gwendeese mpaamu akapeera ntandikirewa Nesigaani wetagaka ate sa basobo ne bannyabo bali Kachumbari TV amanya yenze Robart Rota Robart Rota nze nakuyimbira akayimba kali ka Rosalinda yerabira East or West home is the best nenkuwa akalala ka ndabira wa mama onsuulidde omwoyo naye okimanyi engeri gy'oyimbamu nina muganda wange bamita Nateete ennyimba ze za story ennyimba zo zonna za story omuntu asobola odduwandiikamu movie oba asobola lwaki kintu ekyo tokirowoozaako owaayi talenti ziba za njawulo kati bwe wabanga eri abasobola ozannyamu movie nabo tunakirowoozaako obalinako obuzibu asi balinaako obuzibu oli asobola okujja mulinda n'awandiika mu movie n'omuleka satubanga tukwataganye kati ebintu akayimba essaawa eno akaliko ke bayita Nesigaani nakawandika nva ku mutima it's a true story ng'era akayimba kukatandikira paati wano yaako ndowooza yendabirawa nti waliwo akaseera kolinda mu bulamu ne wabanga katatu ndabirawa mama kati ako oyo yennyini gwe nayimbira ndabirawa kati paati tuye bwewamufuna n'oyimba ndabirawa kumbe n'osooka n'omugambako bitono nemubuulirako kati awo bwe byakyankana ne ŋŋamba omanyi njagala nnyo music nze okusinzira abantu eze bantendese banga reality nti oluyimba bwe luba nga lwa reality ennyimba zange zonna zempandiika they are real stories and the likes of Rosalinda yali true story gye nasomera ku ssomero ndabirawa true story nali ndi mu love Nesigaani true story waliwo oluyimba lwala lwenawandikira omuwala bamita Regina nakati ali eyo njina akaaba talina mirembe hot kawa yes era true story a story ya mama wange so I'm a storyteller mulimu buli muyimbi alina waagwa kati nze ndi storyteller akayimba ako
akafuusa ensonga kambemu akapeera nti yansanga abawala mbakooye nga bankoze ebibi nkitadde nga ne bwomwenyeza sikusembeza owange teyayogeza kimama olwo nantengula omutima kasiisiramu ensula namuyita n'alaba bambi laba namusembeza mu kifuba wakiri awuliriza omutima ebigambo bye yakozesa byanzikakkanya naye namugambako bitono ndabe oba mwesigwa neeyabye yange yengula era kati nswala munnange ne bunnyonyogera amaziga ganjika ebintu bingi binnuma naye ekisinga okunnuma yaŋŋamba nti yali anjagala so yali alimba laba gyona mikwano gye yali agigamba mbuno omuswaza buli kye yandabako kyonna yakinyumyako Nesigaani ye abantu bonna balimba kale nakwagala nnyo nga ne bwe nkulekera nzira gy'oli kati wakijja ku kibebi nze atalina tabu gy'ali yandindese naye ebyama byange nakuuma awo wennyini awo sooka otubuulire omuwala ono yali yaani amannya ge nedda kati ate famire gye nakuliramu bankuza sisobola ate bakuyita kumukkola ya saagala abantu bamutwale bubi. Wamufuna otya? Owaayi era ng'omuntu yenna bw'ajja n'akwana omuntu n'akwana omuwala ne mweyagala okitegeera ne mweyagala nakupromisinga mugamba nina ebiwundu nagamba nze ngenda binyiga kekali nti yansanga abawala mbatadde nga bankoze ebibi kegamba nga nebyalavu omuntu akusanga nga ne laavu wagikoowa kati nojja n'ogamba ate naafandibwe nti for only this time kanzire mungezeeko kubanga abagamba love ebeera mu mutima if you have true love ebeera mu ggwe ate n'okukumenya ekumenya kati bw'ofuna gw'ogamba n'ogamba mbivuddeko ate oba oli awo n'olaba asinga n'omubuulira munnaye ndi bwe nti ne bwe n'ogamba nze tofaayo kiri wendi kati ate n'omala omwemalirayo manyi kiruma omuntu okumwemalirayo ate n'agenda akwanjala kiba kibi nnyo. Wayigamu ki? Oba butapapa naye ati n'okupapa tekuliyo kwegamba laavu nzibu mulimu abantu oli agamba nti otapapa ate ng'oli beekwanira mu kkubo laavu n'ebeerawo ne bazaala n'abaana n'osanga omulala nga ye bagambye nti yamujjana mu kyaki balabya namulabire n'agamba oyo ewaabwe bwe basinga empisa bazadde be bonna bafumbo bakulira wamu ate n'omusana gwe bamuswaswangule ng'ogyeko okubeera nti nno yakwasanguza ki ekirala ekyasinga okuluma kuba kiragira ddala nti nno akayimba emotions ziri waggulu nnyo alina kye yakkola ekyo ky'otaayagala kwogera mu luyimba ekyasinga okuluma bingi omanyi omuntu gy'okoma okubeera naye gy'okoma okweta omuntu ng'ayagala okumanya kacumbaali entuufu alina kuyingira munda mu bakolamu kitegeera n'amanya kati omuntu yenna okwagala okumanya Robart Rota abantu abali closest munne sina muzaddewo kuba muzaddewo oyinza okuba nga yakoma n'okulaba ku bwereere bwongo okyalina munnappi P1 P2 naye ate ono omuntu gw'obeera naye nga mukulu osobola n'omugamba wano waliwo akayute mutosobola nakalaga maamawo n'omugamba waayi wano wansiiwa kitegeeza nti omuntu gw'ogabana naye ekintu ekiyitibwa laavu akuyingira naawe omuyingira nnyo kwegamba osobola n'omubikkulira ebyama nti mulimu ffe twabeeranga eka nga taata amanyi abantu nga bayisobola okujja nga babanja maama n'abagamba taliiwo naye nga mwali naye nga kimanyi talina ssente okitegeera
kati ate nga balibo bagamba twagala sente zaffe omusala tumubanja nagamba naye taliiwo akomawo wiiki ejja naye nga mwali mu nyumba asirise kwegamba love esobola n'okukuleetera okulimba ku lwa munno kitegeeza oba omumanyi n'ogamba mukyala wange talina ssente naye ate gundi amubanja n'omubeererawo okitegeera byonna nabikola yali mulungi kikaaki yali mulungi yali mulungi wagenda ne bazadde be twagendayo ne lwaki onjogeze okuva wakola akayimba n'otakola vidiyo lwaki oluyimba olwo nakola oluyimba olwo nesikola vidiyo yalwo story zaawo byali biwanvu one ng'ogyeko ekya finance kuba osobola ofuna abantu najja nakukatya naye nga naye wenyini nyini buli wakutunuzaamu kamera kikumenya nga lukumenya era vidiyo eyo etambula ku ya BBS gyolaba eyo eya live nali ngenze kuyimbayo ku gundi ku show yaabwe nengera ne bateekamu kamera era nawulira bubi nga balutaddeyo nawulira bubi esaka batuteekeyo it's a personal feeling so kati nebaza Katonda nti abantu balwagadde ate ne balwagala nnyo era nsaba Mukama ebeere nga is a stepping stone okulaba nti ate mufuna ebipya bingi Robart Rota atannaba kuntegeera Robart Rota I'm a music writer maze ebbanga ddene mbadde mu New Eagles for the last 8 years emyaka 8 ng'oli yes nayingira 2014 mu auditions mutwayingira ffena bahenwe mwanje baani basasha those are my sisters in music bahenwe mwanje bajovani Luzinda Bednanda Mukasa so kati liri ebbanga lyemaze muki kyakujjayo si kyamaanyi nnyo naye nga mpulira njagala okugendako ku ddala eddala Robart Rota njagala nnyo ogezesa n'okulaba bwe nkola bwe nti nkijjamu ntya kino bwe nkikola bwe nti tetuli mu bubi tewavaayo mu bubi no era basobola n'okuyita ne muyikola exactly bayimbi ki bewandiikiddeko ennyimba bangi waliwo akayimba akali ku mukuto kati kanjogereko abeewaayo bo ne bagamba nti uno oluyimba nze ngenda kuteekako akayimba akagamba tukikole bebi tweyagale kale kibalume bena namisinga anakolera mu covid awo ne mugamba nga ndaba ayimba bulungi ate nga nze sirina ssente kugamba nti ndofulumye nendumu wanalufulumya waliwo aka Regina yes hot kawa yes era Regina story ya mami wange ye Regina yes namuteeka mu luyimba bye yannyumiza ebyamutuukako nga muto mu myaka gye n'ensonga lwaki yafumbirwa omusajja gyali kati bye nateeka mu luyimba kati bwe mala ayagala okumanya emboozi ya mama ayinawuliza luyimba yes bwe namala ogiwandiika nengende wa papa mwami Joffrey Lutaya nkuba gita nendumupuleyingiramu nelumukwatako nnyo naŋŋamba naye oluyimba olwo si kirungi kuyimba ku maamawo funa omuntu omulala yenna aluyimbe kati mandi awo hotikawa nga akubira essimu njagala kuyimba nga ali mu cream production ngenkuya nga alina eddoboozi eddungi nga mwana ayimba bulungi era neŋŋamba Haji ne mugaa Haji omwana tumuwa oluyimba olwo netuluma ate ne lumukolera bulungi ezakusala kuba oluyimba lwajja ne bamutegeera n'ayitamu waali yakomawo music alinga yamuvaayo no waali ja muweeyo akalala alina akalala abakaita bulere love njese bulere no she's good manyi njagala nnyo abantu abayimba obulungi bizibu ki byosanze mu music industry ebbanga lyomazeemu the last 8 years challenges omuntu omulala yenna gy'asobola okusanga mu business one eri financial kuba Robart Rota let me say nina omutwe munene nnyo okusinga ebintu bye nina mu mutwe gange bikulu nnyo okusinga music gwe nina mu mutwe muyitirivu nnyo okusinga nti everyday nsobola okuwandiika oluyimba nga te hit oluyimba luno abantu basuubire nti still sente zikyagaanye oba ogenda dukola video kuba abantu bajesu oluyimba kati video ejja I'm compelled I'm satisfied now abantu balwagadde
ate bw'okola oluyimba video yange gye nasooka okukola eyandabirawa teyatambula nga bwe nali nkisuubidde ate nga nali nga ntaddemu akasente akafa ak'ekinaku okategeera naye ne lutanyikira ebiseera ebyo nenduva nako nenkola Rosalinda good enough Rosalinda Muzeiruta yananyambako ku olwo yawa bwe yanyambako ne lukubako ku TV abantu ne balumanyako naye era chance yali eweddewo kuba nze nagenda otandikawo okugamba nti ntandike okugenda ku promotion ate nga Muzeeyi abivuddemu nga takyawa support bantu nga yanyiiga beyasooka nabo bamumenya. Yes, nga alina obusungu kati nga naawe akulaba nga agenda okukola bye bakola kati nga buli omu alina kufightinga olina kuluma n'ogwengulu ate munaye kati ffe abatalina byapa nti onoddayo ewammwe n'otunda ekibanja era ng'olina kikwata mpola n'owakayimba n'ogamba wawaaye mpulengirako wano ate ne bwe kaba kayimba kalungi olina kugamba kale ngenda kukazannya naye bwana akazannya mulundi ogusooka n'ogwokubiri ate omulala ng'amuleeterayo ekyabiri kyotamuwadde newankubadde akwagala okukakkana gwe nga kuba mulundi gumu mu mwezi so kati ze challenge zenfunye nti mbadde sinaafuna muntu ankwatako n'agamba uta you have a business tuteekemu akasente ate nga music sente oteekamu sente ofuna sente. Oluyimba lutambudde era abantu balwagadde. Omuwala bwe yaluwulira yakubirako kasimu n'agamba bebi nali simanyi nti oli serious bwoti. Yes, yankubirako era alwagala nnyo. Ate vasi gyasinga okwagala yeeri sabe yakuddusa aleme okuleka yafuna omusajja abeera omwesigwa aleme okusobya nga ne bw'osobezza yasonyiwa kuba akimanyi I mean it. Akimanyi nti nkitegeeza I'm not a hypocrite. By the problem gye nfunye mu music industry I'm not a hypocrite. Bwe mba nkwagala mba nkwagala. Mba sikwagala mba sikwagala kati simanyi byakwebikirira onojja n'osimayiringira omuntu nga tomwagala kati ate kinnuma nnyo okulaba omuntu gwe mbadde naye am weak mutima gwange munafu nnyo oyagala nnyo njagala nnyo ate bamenya mmenyeka nnyo kati n'omuntu oyo ammenyeza ate saagala mulaba nga ali bubi njagala mukusange ng'onyirira oyo ex wange bagambe wabula walina embooko wali naye okusanga omuntu n'obagamba ex wange baga wali okanoonyeza akakyako naawe kati njagala abasinga ate baagala bwe baawukana osiraanire ddala oyo si yenze kati ebyange biri opposite bwe mba nga twawukanye naawe ate mba njagala nkusanga ate ng'onkuba nnyo. So omukyala oyo bwe yakubira akasimu teyakusaba omusonyiwe muddemu? No. Waliwo ekintu kye bagamba nti eyali alabye ku musota weekanga mukyala wo. Let me say this straight, omuntu oyo gw'oyagala nkireete nti katugeze nti olina mukyala wo n'omugoba enkeera n'omugamba komawo asobola okudda naye takomawo oli akomawo awaguse aba alina nsonga ndala either lw'abaana oba kale gyabadde kimunyize oba lwa ssente oba ki naye takomawo nalaava eri 100 ku 100 gye yali alina oyagala omuntu 100% naye kasita mwawukanamu omulundi ogusooka be papa. So mwekubira kasimu ne mwogeramu? Yes, amanyi n'okunkubirako even oba last week yankubirako nangamba lutaba olinamu ekyebiri awo nina kibyemyadde njagala wano ate nakinako ku ssimu yange. Yes, nekimuteerako yolaavu bannaake naye ng'anyirira nnyo era bw'omusanga ogamba naye mwana gwe nga wasubwa ekintu tumumanyi amanya ekibuuzo nakyewazedde ekyo oyagala mwogere naye sisobola nedda bajja mukyawa ate saagala kulaba abantu nga bamukyaye ya ne bazadde be okitegeera baba omuntu bw'akwogerako kati katugeze amawulire gano ogalaba malungi naye ate mabi nti ekintu kyenvaayo n'enjogera olwaleero nze nsobola okkyerabira naye mu myaka 10 tuzaala abaana okitegeera kati omwana we
anaamusomako atya mu myaka 10 ejja kwati abaana bafuna amasimu nga ba myaka 8 5 6 omwana agamba ddali labayo kati wuno na star okitegeera wakabi nnyo naye kati mami ono kati singa ye daddi wange obitegeera kati webito kati oba omuleetera okwejjusa mu maaso eyo ate nga kiri against me saagala kulaba muntu ng'ali bubi by the way that is me saagala kulaba muntu ali by the way I'm a teacher naye nekyannemesa okusomesa saagala sobola kuba mwana ate nga ye police omwana olina mukuba teacher by profession. Yes. Sciences, arts, English and literature. Yeah. Okay. Omutima wafuna aguddaabiriza obudde buno kuba abaana bali ku social media bagamba mpita lwaki yakola ensobi ze nandibaddewo sibisobola ebyo wafuna aguddaabiriza oba abaana baleta application balimba abakulimba abakazi obalaba oba abasajja obalaba bonna be bamu ate kale kyenalabye nsikulimba abakazi be bamu abakazi bonna be bamu olaba oli yayima nti abasajja bonna bafaanagana I don't know why kyandibadde abakazi bonna bafaanagana I don't know why naye nga lwaki oyogera bwoti kubanga ogosi gwe gwali gusoose vasi esooka egamba yansanga abawala mbakooye nga kitegeeza nti bali bawezeeko ani gwolina olinda malayika kuba ogaye bonna beba no si kulinda malayika time heals omutima giwona kuba ate bwe nali last year aba 2020 wekyabeererawo si ya 2021 ate si ya 2022 nakati perspective yange gyendabiramu ebintu nki ndala so Katonda akubakawo omwana w'omuntu awo n'anyiga ebiwundu byo n'abinyiga okyali mu kusaba omwana w'omuntu ajje. I believe I'm a Christian, I'm a believer, nzikiriza in optimism, nzikiriza mu bigattako, so nsuubira nga nja mufuna. Abaana bangi bakoze challenge mu kayimba kano wali wazitunuddemu n'ogamba naye bonna bazikoze naye ono aginkolera. Waliwo omwana yakoze challenge bane nyingi kuba ndowooza nageza nabaze kunduza giringa mitwalo nga 6 mitwalo nga 6 ziweze n'okusukkamu. Ne waliwo omuwala oba amuyita Eva yakoze challenge nga akaba ng'ali real. Yes, yakoze challenge ate n'etambula bangi ne Fifi yakoze. So njagala okwebaza abayimbi bonna by the way nkyalina nyingi challenges nyingi nebaza aba artists bonna abavuddeyo okumpromotinga abalumiddwa nange bagamba Rota asaana tumuteekeko ettaffaali. Omanyi omuntu okuwaka challenge loli battaffaali. So nyongera okusaba abantu mwenna buli asobola okutula mu kayimba ka Nesigaani. Kuliko ne verse 2 yansa yangamba tuzaala abaana nga nze taata nga ye mama ng'ate banne be yasanga yabagamba mwesibako apana yandiŋambye nti agenda waliwo omupya gwe nazuula ye mulungi muwanvu akusinga nandibadde ŋŋenda nkaaba naye nga nsigadde mutenda nti mubone enkumu benna picha ye yayogera mazima teyalimba kitegeeza nti waliyo kati bwengamba nti omutima mumenyefu kati nzikukodamu kiri nti kitegeeza nti si ye yali asoose. Ajja addamu okujja bubaka ki bw'oyinza omugamba? I need real love. People need real love. Tetaga hypocrisy. Love tetaga hypocrisy. Yetaga omuntu omwagale obeere mukwano gwe. Yes. Nti okwagala olina okuba nga oli mukwano gwange. First of all ndi mudongo. Nsula mbidongo. Ate abantu balina perspective embi. Bo bamanyi nti all artists bayaayi. Kati bagenda okujja ewaffe nga mayindi ya abakazi oba abasajja ng'erimu ekyo nti abo bayaayi ne munne tetukuba na ndongo mu kirabo. Gwe mbulirayo omuyimbi mu gwe wali osanze mu kirabo ng'atuuyana. Mbulirayo producer mu gwe wali osanze ng'asula mu ndongo. Kati gwokimanyi nti bagenda okujja ewaffe nga baba disappointed. Asuubira ngenda Rota ono bwe mwagala tugenda sula mu pate, tugenda sula mu kirabo, tugenda sula ku beach, tugenda sula mu
so nga ate mu club ngendayo nga ngenze kukola byalaba mu video alonza yobera buli kaseera eri business guli mulimu and real business ndala nnyo so you come ngoze njagala omuntu ajje ng'ayagala Muteesa nga tayagala Robart Rota ng'ayagala Muteesa mutabani wa Regina Namutebi mulekwa okitegedde emboozi mpanvu nnyo naye eyo tugenda gijja oluvannyuma ng'ofulumiza video nja kunoonyaako so obudde buno tolina management ayagala okutuukirira ayekusanga atya afuna atya contacts zo oba ayinza yita mwani then management wabeera nga ayagala kumanaginga are you ready? Yes ndi totally ready kyobomanya nkiwulira muli nga mu talented I can write a song osobola okungamba esawo njagala oluyimba nenkwatirawo peni nenkwata gita yange nengenda mu studio nendukolerawo Robart Rota nyimba ku mikolo embaga kwanjula enyimba nzirina ez'emikolo waliwo sikyabanja kuba nina ndabirawa nina mi plus you mulimu nezensanga eyo ku mikolo nga zikubwa naye nga bayise muyimbi mulala okitegeera naye ate ng'omugole agamba njagala fuluma ndabirawa mama onsuulidde omwe naye okuba takumanyi you are not in media ate media ebintu byakwemulisa so nyaniriza buli muntu nyaniriza anyone who can help me I cannot disappoint you I believe tusobola okukola sente ku social media zange zonna ziriko Robart Rota Muteesa ku Facebook ku Instagram Twitter Tidal yonna era oluyimba onobola lutandise nti mbadde nakaliziregisteringa yo nziteekeyo abantu batandika okuzifuna so nyaniriza buli muntu asobola okuteeka ku Robart Rota ettaffaali bayimbi banange bannaye mwena ab'amaanyi bwema nkutuukire ne nkusabayo ka challenge bambi na buli asobola okukola ka challenge nsaba okankolere okanteereyo abaana ba TikTok bananga bane buli ali ku TikTok simanyi kyenyinza kuwa wabula nkusabira Katonda akuwa omukisa buli ateeka ettaffaali ku Robart Rota nsubira mpulira muli nga waliwo ekiri munze kitannaba kuvaamu oyinza obeera kuba waliwo abaana abafiirinze emotional ku luyimba lwo ne bakuwala wamu naawe bayinza okugamba tukole video lwaki tetugikola twegire tukole video bayinza bawe enamba oba nguyagala Robart Rota osobola okunkoonako social media zange zonna nzikuwadde Robart Rota Muteesa then endala si ya manager yange enamba zange yes sefuddeeyo enamba yange eri 07 85 799 769 era etamanya ga Muteesa Robart Rota 85 799 769 eyo yeya business oyagala business oyagala laba engeri gye tuyinza okukwasaganyamu ekintu nekiteeka ku next level gitaawo eri ku WhatsApp ye 0742 yes 0742 80 4545 yes ya WhatsApp namba bagitegedde eri 0742 80 45 45 ya 0742 8 45 45 endala eri 0785 799 769 WhatsApp mufuna okwo ate jangu ng'oli ku business so jangu oli ku mulamu ate nze ngenda kuwonya omutima omusajja akyali mu omutima gwamenyeka kati gwa bipapajjo gwe tulutundu naye eri omwana asobola obeera eyo n'agamba nze nsobola okinyiga omutima nabalayo mu comments nabagamba kale bannange twesanga ffenna tugira bulungi tusobola munaye so nsaba Katonda atuwa omukisa itumanya tusobola okuba tutune ne tiketi tontundirewo tiketi awo tukoleyo ka concert
okitegeera tutandikira awo tumanye nti Robart Rota tusimbudde naye nga kyoba omanya nina ennyimba nnyingi bw'ogenda ku social media social handles zange waliyo albums 3 Nesigaani ze full album eriko ennyimba mmeka 14 ndabirawa full album nyimba 14 Rosalinda full album nyimba 14 nkugambye am a writer ate kati sikyazitunda sikyatunda luli mbadde ngaba ennyimba nga nnyingi naye kati sikyatunda just wetagisamu capital ennyimba tuzite zifune videos Ntereevu Kachumbali TV it's me your boy MC Prince Ivo tugenda tandikira awo okulaba nti nno Robart Rota tutambula wamu paka